Kawenja asuddewo omulimu gwe kwabadde amaze emyaka n'agenda okuba ekyeyo e Canada ng'ogyeko sayizi y'okuba omunene naye n'emyaka gyennyini gigenze wano abantu we beebuuliza obanga ddala n'amalako n'embeera y'ekyeyo mu nsi gy'abadde tamanyidde. Kawenja Dominico Kamunye ng'abadde ssentebe w'Erosibwa Bannakasajja. Kawenja oli musajja wa kitiibwa oli munene muzibu ogera okulaba gwe boogerako Dominico tomumanyi kumumanya kino kikwatambulako ne kikusukunda n'okubisanga wano kyetugamba tino. Muzuukuka ne bisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Ekinyiizo namba 5. Olinawo okyadde naye obwana bulabika tebukwagadde busindika akati akasembayo mbu kakuwandulira amalusu. Ekinyiizo namba 4. Nako kanze kakuwandulidde okaboggoledde bwonna buzze buna bukwesimbye mu maaso bugamba ddamu omubogolero bawano wammwe. Ekinyiizo namba 3. Bugenda awulira maama waabwe abugamba muddeyo mumusoze n'okumusoza naye mukikole mpolampola taata wammwe tabalaba. Ekinyiizo namba 2. Bukomyewo era bwonna mulundi gumu bukusooza bukuwemulawemula butuufu obusungu bukutta obuboggolera butandika okwekaabya. Ekinyiizo namba 1. Taata waabwe wabusangira abubuuza mu ki ekibakaabya abugamba ono omusajja obwedda okuva yazze wano atukuba bukubi naye akuvuma. Onyizuleka basuubira okukonyiza wuliriza ebinyiiza buli lunaku wano kubisanga wana n'ekinyiiza ekinyiiza abanyiizi olyoka otumbire ng'enswere n'abojja ensajja.